Ennaku zino ababe bayita bani ba smart wire. Abaana kati nabo beetega abalenzi mu kifo ky'okgenda bakole babeera abalenzi b'obuvunaanyizibwa sebo basanga nabo beetega kati ebyo ebintu si birungi nga basemyekozo simanyi smart wire ebintu bwe bityo ebyo. Okay, kati ekyabaawo tubadde twetegekera talent night nga waliwo abantu ababayambako okuba directinga. Kati nze nali siriiwo kati bwe tukomawo ku sports day olunaku lwe twakola sports day ne batandika amakuba twagamba buli bwofuna obudde oba ogenda actinga ng'olinayo ba cast member tandika mubeere nga mukola ki nga mu rehearsinga. Kati bo bwe twamala kwaliko live twali tulaba show actually ku TV rehearsal netandika. Kati rehearsal yatandika kuliko ne live nga beekubye balwana tebalwana no but they exchanged hot exchange, but they didn't fight. So no, but after realizing it was a rehearsal for talent night, why do you send someone out? What talent was that? Muganda bila bakasta muli wano. You acting. You are just acting because wagamba abamuntu gunne gundi muvudemu. Ati kaze sinategeera nga director tanya nyinyonyola. Kasoge na mushoge na kitegeera. Kale tugende. Ani abuuza? Tukola ki wano? Okay. So kati tukola ki wano? Chala Brenda. Tuli wano olwaleero okulaunchinga search ya Mr. Uganda asookedde ddala si Mr. Kampala banaba seeyo oyo si gwe tunoonya. Gwe tunoonya Mr. Uganda nga yeefaanaanyirizaako nga Miss Uganda. Lwaki kitutte ebbanga ddene ino byonna nga tetufunanga Mr. Uganda? I think kitutte ebbanga ddene oba lwakuba twali tetukiteekako nnyo maaso naye emyaka nga 6 egiyise okay nga abantu bakyogera nga ffe tulowooza nga ekyokusaaga naye lwaki temuleetayo Mr. Uganda naffe ba Mr. Uganda oba babaami bakulukulu abalajjasi bavubuka bato nti naffe but emyaka nga kati ena thereabout n'abazadde ne batandika okugamba bannange abaana b'obuwala bwe bajjeeyo like bakyuka mu bulungi of course lwaki temukolerayo n'abalenzi kati license holders meeting gye twalimu nga tugenze ku Miss World Mahana Miss World naye ne batu encouraginga kubanga ye engeri gye batalonda buli mwaka balonda wayiseewo emyaka ng'ebiri oba esatu ne baddamu ne batu encouraginga tukole ki tusindike ba representative of course nezo values you know omuvubuka oba omwami asaanidde oba atuukiridde alina kweyisa atya. So kati bwe wabaawo ekyo then n'abazadde ababeera bagamba abaana b'obulenzi naye nga naffe I personally nkyo experiencing kuba mentoring abaana abalenzi bangi bayinza okuba nti tebavaayo ne tujja ku stage no but mentoring era interacting n'abaana abalenzi bangi nnyo weesanga nti ennaku zino ababe bayita bani ba smart wire. Abaana kati nabo beetega abalenzi mu kifo ky'okgenda bakole babeera abalenzi b'obuvunaanyizibwa sebo basanga nabo beetega kati ebyo ebintu si birungi nga basemyekozo simanyi smart wire ebintu bwe bityo ebyo ebintu si birungi. Kyovudde olaba nti osanga simanyi basingle mother bangi nnyo lwaki kubanga tetulina example abaami abasinga sigamba nti bonna naye abaami abasinga tebateereddeewo omuvubuka oba omulenzi omuto example nungi tebabadde ba role model balungi. Nzijukira waliwo ne minisita omu emabegako erinnya ndyerabira oba MP nakugamba mbu omukazi bwakuyinza so omukyamusaamu katono omuntu omukulembeze ng'oyogera bw'otyo kati oyo olowooza ewaka yeeyisa atya kikyakola mu maka ge oba ayisa atya mukyala we oba maama w'abaana be kati beere emirimu kubanga you realize tino tuconcentrate nze nnyo ku girl child bo balina ba role models bangi naye ate abalenzi ba role models si bangi you understand ba role model baabwe si bangi weesanga nti nno abaana ab'obulenzi ab'obuwala abe tu grooming and to empowering all those things tuba empowering her for what? Okay, for themselves, but then eventually they'll get married. Eventually they'll become mothers. Yandyagadde kusanga taata wa mwana we ng'afaanana atya. Yandyagadde okusanga mukama we nga boss atya, boss mulungi oba boss ali awo. Okitegeera? Yandyagadde okufumbirwa omwami ng'omwami mulungi
ekitegedde omwami mulungi wampisa amanyi bwe bakwata omukyala ebintu bwe bityo. Then ekintu ekirala nze ekinkyankalanye ennyo obuyonjo like personal grooming and hygiene. Abaana b'obulenzi babisudde nnyo eri obasanga n'ogamba kiki kino onaava wa yakulira wa teriike muntu ayinza kumugambako. So obwo bwonna buno obuntu tujja butakolinga nga nabo bagenzeeko mu bootcamp. Waliwo nanyonjo tutunulira Miss Uganda age matters then ne qualities tetugenda okunoonyamu nga tunoonya tusakinga from this Uganda. Qualities tezikyuka nnyo ekyawukanamuko myaka nti tukimanyi sibavumye sibajereze abala tumachuwaringa mangu okundoza kiri mu butonde fe tumachuwaringa mangu okusinga abalenzi. So kyetuva tutandika buku balenzi tutandikidde ku myaka 2 paka 26 20 to 26 ate nga ku bawala tutandikira ku 19 to 26. Yensongera lwaki era n'okuba oba olina tatu nnyingi kuba abalenzi bangi ennaku zino balina tatu nnyingi eno buli wamu tatu ezo ennyingi ennyo nedda. Kale wadde oli muvubuka ovubusa okulonza n'okuba wepangisizzaawo olina gy'obeera oba obeera mu hostel whatever but olina omuntu akuvunaanyizibwako olina maama wo taata wo tisenga obuzibu bukutuukako tukuba ewaka ne tugamba naaye ono afunye obuzibu bwe biti tukubanga toli kyetwala. So naawe tuba tusuubira owabeewo oba anko wo oba maama wo biki asayiningako ku foomu yo nti amanyiiko nti ozewa mu kwesimbawo mu mpaka zaaki mu mpaka z'abaserulungi ba Uganda. Olina okuba nga omulenzi ow'obuvunaanyizibwa era ng'olinayo ka bizinensi oba ng'olina ekirowoozo ekitandika bizinensi oba nga already olina ebintu by'okola mu community yo ebizimba abantu ebikyusa obulamu bw'abavubuka banno. Olina okuba nga olina endagamuntu ne passport ennaku zino twakyusizaamu tutambulako toza mwatulabye mu Mombasa. Olina okuba nga si mufumba ate nga si baby daddy bino yogenda ozaalazaala wano ng'omaasiza abaana nedda. Ebyo tetubyagala. Physically obuwanvu olina okuba nga oli at least 5'8" mu buwanvu 5'8", then tojja ne 1 paaka. Tubeere nga tuli healthy. That's tochikola. Wina tajja kufuna mmotoka nga ku bawala bwe kiri. Tujja kunoonyayo wakiri ssente bw'oba tolina ssente otandike bizinensi ng'omwami ovunaanyizibwa okitegedde. Kati tusaawa eno so agamba mmeka kubanga sintiga nti tulina abasponsa bangi biki gwe mulundi ogusoose naye mu kifo ky'okugamba nti ate banaye tufunvubire tufune ssente tugule emmotoka nedda. Omulenzi olina kukola okitegedde okukola ogire ebintu byonna. Then ekirala agenda kuba nga akolera wamu mu Miss Uganda Foundation ne Miss Uganda so nga bwe tugenda mu community eyo gye tubadde tutuuka ne tubuulirira oba ne tu-empowering abaana ab'obuwala ba Miss banaaba bali wali nga bakola ebyabwe nga ne ba Miss bali wali bakola ki baketaringa to the boys. Waliwo Mr. International event. Egenda kubeera. Mr. World egenda kubeera Vietnam ku 28th of September. So kati obudde tetulina nnyo okwewandiisa kutandise kati kuggalawo nga 31 omwezi guno. Okwewandiisa you can log on to Africa Votes n'ogenda ku submission and forms no clicking awo Mr. Uganda yesooka waggulu. O scrolling it down form kweziri details zonna ze wetaaga okujuzako you scroll down fill the form attach the photos pay 20,000 submit. License holders. Baba gamba nti Mr. World International baddewo package. Mr. World International ebaddewo about 12 years. Yeah, around there. Obadde oyogera ogambye Mr. World it does happen every after 2 years. Ye tetulu bo kisanja kyabwe kiba kiwanvuko tetumulonda buli mwaka kuba okulonda
guno mwaka nga tetagenda gena at representing eri tekikola so kati tulonda buli baana bayo Mr World pageant then nga tulonda so kitera emyaka ebiri ekisanja kyawe kijja kuba kya myaka ebiri kulabako akatwe